temuyitamu investor yakulembera nange. Tuyimire kuli abagenyi baffe yogera tuyimire banyabo nebasabo tupime abagenyi baffe mu ngalo ez'amaanyi abatikkibwa baffe abayasaanekanye nga bakulemberamu investor Victor Kateeba owa Sao Uganda Investment Uganda. Mukama yatuzemu esala Sao Uganda etuwonya omwangu investment andingampola ngali misalo zime balowooza byakusaga kumbalese basembere babega bali zimere bya ddala investor mwe yajja eddagala ono mwe yazuula ekyama ekitujanjaba olaba abantu nga bangi naye nga tusobola kusaba abantu mulimu ebirungi okulunda obubyo mulimu abatambadde yunifoomu bave mu tenti bali bona bavere mu tenti badde emabega kyekibina ekyassa okutugatta bannayuganda ne Africa tukola eddagala lya haba okuva mu miti erimu omuddo lozimere ojja olabe obulimi n'obulunzi tubigase wamu banyabo ne basabo tukube ku ngalo n'enduulu ez'akajanja tekisanyika abantu awadde emirimu polisi ekulakulana ezo sukulu fiziro nyo zitaddewo ekirala wajjanja by'abantu mawanga gonna abagenyi bonna batuule musigale nga muyimiridde abagenyi baffe katutuuleko wansi kano karekodingekoka basebe n'abanyabo mwena bazze bano abasajja n'abakyala tubakubira engalo z'amaanyi. So ebigambo bino byange ku lwammwe nga muyimiridde. Sao Uganda ne Uganda yaffe n'ensi yonna n'eggulu basisamu ekitiibwa ku lw'omulimu ogumugenda kukola mu communities zammwe. Ekyo ekyambalo ky'oyambadde n'olunaku luno lwaleero lukusiganange ku mutima nga togenze kukulakulanya famire yo yokka ogenze kukulakulanya n'abantu bonna abakwetoolodde. Communities zaffe, ebyalo byaffe, sub counties zaffe, district zaffe okukyuka ne batambulira mu bulamu bweyagaza kyetaagisa ebintu bibiri. Habaako omuntu akyuka, bw'omala okukyuka ate nawe n'okyusa abalala. Kitegeeza olina kuba namba 1 mu kulwanisa obwavu, okuva mu bwavu famire yo erina okusooka neeva mu bwavu neeba kyokulabirako. Olina okuba olina ekiyumba ky'obumu, olina okuba olina endimiro ya Rosemary, olina okuba ng'otunda products za Sao Uganda. Kino ekitandise buli parishi yonna mu Uganda tugenda kuzimbayo ekintu kino kyolaba wano bwoti Uganda yina okwetooloola zigenda kuba nga ziri office zo ng'ekifo ekyo agenda kubako department eringa store erimu ebyuma erimu tenti. Memba wa Sao Uganda babanga alina omukolo ogw'essanyu ogw'okufiirwa tulina okumuwa tents, tulina okumuwa ebutebe n'ebyuma naye gwe alina okusayiningako ne bikola omukolo ne bikomawo. Amen. Nga saide endala nga bw'olaba wano agenda kubaako ayitukunganyiza Rosemary nawutwanikayo Rosemary. Gye tuli? Anavunaanwako gwavunaanwako. Kitegeeza obwesige obutukusizaamu leero bwe banga ogenda kuddayo okutuula tugenda kukugoba osigaze olugoye lwereere naye nga tolina waaka. So okufaayo kwo okufuba kwo kogenda kunywereza ku bwambasada nawe n'obw'ekitiibwa mu kyalo ky'owamu. Kati abantu bagenda kutanga kukkiririzaamu, abantu bagenda kukwaniriza kati oli namba 1 mu kitundu ky'owamu. Bwe yena agenda kwesimbako mu kitundu ky'owammwe oba kansala oba yagala bwa MP oba chairman LC1 LC2 LC3 bonna balina okusookera obwo kubanga gweyina enkulaakulana. Olunaku luba nakuwa ebintu by'abantu ne bakwenteza abantu ne bakomyebwa abantu n'obikweka mu nyumba yo ngenda kujja ne tractor enyumba ngitomere egwe
bino gavumenti ya President Museveni enungi agenda n'aleeta emiyembe ne baleeta emicungwa ne mugikweka emabega n'evundirayo ate obuvunaanyizibwa balina asobola kusimba emiyembe n'emicungwa eyo n'amaliza nga tafunye n'okola ekintu ekyo ng'osayiniza ekintu ekyolina okutuusa mu bantu bwe n'okya omukazi w'omusajja w'omwana wo ogenda kulaba olutalo togenda kulumala kangama mazima dyekikyo eky'abantu kibeere kyabaki ogenda kulaba nga Uganda yaffe egenda kulakola n'okusinga za North Korea n'okusinga za America egenda kuba namba 1 mu nsi wano. Nyagala mutegeere ebigambo bino en Uganda yaffe President Museveni yaleeta emirembe naffe tulina okugattako etafaali tulina okubaako kitulemera ku ttaka lino ntukigattako emirembe ntukitwala mu nsi za weeru sente nizingira mu byalo byammwe. Halo ekisembayo entanda yimba sibirira mubeere beesigwa ate mbeere bagumikkiriza bw'obeera omwesigwa n'obeera omugumikkiriza ekyo oyagala oba ogenda kukituukako. Mukama abalonze ng'abasawo bagenda kufutanga okubayita ba dokita. Halo bagenda kubayita ba kansala babayise ddala ndowooza amannya ago so kati mugende mukituukirize mbeere ekyokulabirako mutuule.